agambye nendo za mzee Nkusi yajo kiddamu ekyo sitaani yakutonda kanjogereko ku Julius yes agambye nzeze zabasoma olunyiriri olugamba mu Bakolinsi ekisooka essula esooka olunyiriri lwa 25 olunyiriri lutandika n'ekivumo ne lumaliriza n'okugulumiza lugamba nti obusirusiru bwa Katonda businga abantu. So oba bakikozesezza nti busiru naye nga businga abantu era abagulumiza Katonda. Ekyo nkimaze siyinza kukyogera ku Fatuma obadde okibuuzizza. Owena Mabasa agambye nti enyiriri zaleese enfu. Abuuza nfu? Nedda enyiriri si nfu. Wabula onono Isaya gwagamba, Isaya yayogeranga ebintu bye mu ngero kyavaga nti Isaya agamba nti njogera mu ngero baleme okutegeera, baleme abawulira naye tebawulira, bategeera naye tebategeera. So ekitabo ekitukuvu toyinza kumala gakigwako obugwi, kyova olaba nga Abasiraamu bakisanzeemu obuzibu. Ekirala Sabula kuwaana bbaawe alinga ali okuwaana obuwaanyi bbaawe Muhammad Musa, kubanga wano tetuli ku byakuwaana wabula leeta ensonga ku nyiriri zaleese. Ono si bbaawe sebo. Anti kakati alinga ali okuwaana bbaawe. Bwe ngamba nti alinga oli mukyala wa bwe ngamba nti alinga bya mukyala wa makati era bye biri mu kitabo ekitukuvu. Alinga yazuukuka omutabiifu. Awaana nga awaana bbaawe. Mbasigamye nti bbaawe. Awo gambye awaana bbaawe. Oba mukyala we. No. Alinga. Ngambye alinga. Moderator kiki? Tugende mu maaso ddala. Nze kyenjogedde ekigambo kitegeera ono awaana bbaawe. Namabasa. Owena Mabasa. Okyogedde buno olyoka ogamba nti ngambe bwenti. Owena Mabasa. Yes sir. Brackets. Kituufu oziteekamu ng'onyonyola. Designer bwe namunsi. Oziteekamu ng'onyonyola. Okitegeera ekigambo ky'okozeseza nga kinene n'oleetamu ki ekitono. Allah bw'aba amanyi nti yaleeta ebigambo nga bizito mwennyini ye yaliteesemu ki brackets. Ani yateekamu brackets zino bw'aba nga si Allah. So ensonga ya brackets nze njitegeera bulungi nnyo. Era oli bw'agamba mbu saasoma, yes nasoma kitono naye brackets ezo zo baazinsomesa. Oleeta ekigambo ekirala ekinnyonnyola kiri ekizito ky'okozesezza ate gwe mwennyini akireese gw'okinnyonnyola, so si muntu mulala ate kujja kuleeta lugezigezi. So ani yaleeta olugezigezi n'abiteeka mu Qur'an nga nnyonnyola ebintu biri ebirala. Kamalirize eddakiika esatu ddadi katuziweeko abalala nabo bakozeseeko eddakiika bbiri. Si kimu. Nze kamalize na kino moderator kimu kyokka John kyayogera. Nja kudda nga kwekali. Kamaliriza. Ekitiibwa ekya Katonda kigamba nti ebyensi bituyigiriza eby'omu ggulu. Gundi bannabbi bano baali tebayinza kuleeta bintu bya mu ggulu, baali balina kuleeta bya mu nsi bituyigiriza eby'omu ggulu. So yalowooza kigambo ki kye baalikozeseza okuwaana oba okugulumiza Katonda bw'aba nga teyaleeta nga ava mu tulo nga those are the words eziri mu present ze tuyinza okukozesa. Gwe mbu Katonda sitaani yakutonda. Mayiri yali agenze Kamulali. Era Kamulali agenda okukaabula Abasiraamu. Allah si Katonda nkiddamu oyo. Allah ne sitaani bibimu. Allah sitaani si yantonda. Allah sitaani batalina kiyatonda. Bamuyita yakuwa. Allah si Katonda sitaani yennyini. Owekitiibwa muganda waffe avuddeko agambye nti bano bapasita bafu era ne Julius abadde Julius asoose agambye nti oli ogamba nti Allah bwakuba butamanya kakasa naye akomentinze ku kigambo kya Allah naga nti abaga nsi Katonda era singa lwa kuba nti ki emateeka wegali omuzeeyi abadde aweerwa red card kuba ffe ku mpewo twewala nnyo okuyisa ekintu ekitali mu bwino. Uliza muzeeyi uliriza gwalina okuleeta nti Allah sitaani naye bwanga tekiri muzeeyi uliriza ekigambo tekiri kutonda gwalina okuleeta nti kati lwakuba nti tetuna kyakola kusonga lwaki tubalekawo naye singa babeerawo pasita abalala babaweerwa red card tegedde anti tebasobola bano bagodifula olaba beekalakasa ku Kampala Road naye tasobola kulinnya wano kubanga banya nti wanaki. So baganda bange abituuliriza ekigambo kye muganda fono kyabeerako bracket
mu Qur'ani Allah ebigambo byakozesa bya Luarabu. Mu Luarabu kigambo bracket. Naye nze neewuunya Moses era kyova olaba nti tugiregana okusoma kwe. Kubanga Oluganda lwasoma lwa Munnayuganda yavunula n'akuteekera mu bracket. Ekiri mu Luarabu ky'otaategeera okitegeere. Naye musajja yeesiba ku bracket. Mu Bayibuli temuli bracket muno. Bukyasoma Bayibuli tamanyanga nti Bayibuli namu bracket mweziri. Zonna nze nazimakinga. Naye ngenda n'atula ekigambo kyayimba buli kaseera bracket. Ani yateeka mu bracket? Ate nga Bayibuli eno ejjudde mu bracket. Eno ya Luganda erimu bracket. Kati ekigambo tubijengamu. Nolwekyo oyitegeera enzimu tubalekenga bulesi. Obuddaika bweddeyo bwange. Baganda bagambye oba okyagala genda okikoleko research. Lwaki mu Bayibuli Uganda muri bracket mweziri? Ntuufu oba nfu. Yali avunula kyate ng'ate yonna ya Luganda. Kati eri gye bakuvunuddeyo Oluganda, y'Oluzungu oba Luarabu, ne bateekamu Oluzungu n'Oluganda, kitegeeza byaffe. Kati ye bwakuteekera mu bracket aba akunnyonnyola kiri eky'Oluarabu ekirimu. Naye entegeera eyo Moses yamulema okutegeera. Alinga agamba nti Allah yeeyogera Oluganda. Lusooka lwaki abuzanga mu bracket? Allah si yeeyogera Oluganda oba Luzungu. Ekigambo bano kye baliko nti ez'ennyimba, nsomye Isaaya, kya buswavu nnyo kubanga omusajja abawadde ennyiriri ziri 9 ne mutannyonnyola wadde lunyiriri olwo, wabula ne mubeerawo kayana era zaali nnyimba. Bwe zaali nnyimba zaali zimukola ki? Ddala ku nsi kuno mukakasa abanywi be bakola eby'amagezi. Muba mutegeeza ensi mu Abakristaayo nti abanywi be bakola eby'amagezi. Lw'osanga lwaki Katonda bamugeraganya kuba ki? Ku banywi. Ono agambye nti eby'omu nsi bayigiza eby'omu ggulu. Ani yali agambyeko nti Museveni oli musiru nnyo era obusiru obusinga afu amagezi? Nti kubanga eby'omu nsi kati Museveni naye tumuvuma obusiru. Oba RDC oba omusomesa. Omusomesa oyo musiru nnyo era obusiru bwe businga afu amagezi gaffe. Ani yali akiwanye? N'ekyo oli agamba eby'omu nsi bayigiza eby'omu ggulu. Anti kuba Bayibuli egamba obusirusiru bwa Katonda businga abantu amagezi, kitegeeza musiru nnyo. Bino bye bagamba kusoma kukka wansi moderator. Bwe bagamba okusoma kukka wansi, teri kigambo kyonna kiwaana Katonda. Olw'abiri lugamba kubanga mutunuulira okutiibwa kyammwe abooluganda ab'amagezi ag'omubiri. Si bangi abayitibwa ab'amaanyi, si bangi abayitibwa abangi. Naye Katonda yalonda abasirusiru ab'ensi. Katonda yalonda abasirusiru mu nsi. Yesu yali musiru. Uliza kati bibuzo byembuuza. Bw'obanga bagambye tukkirire, nva kukkirira paka lwa 7. Ddala Katonda yalonda abasirusiru. Sulaimaani yali musirusiru. Dawudi yali musirusiru. Era bano Yesu yali musirusiru. Kubanga byalonda, Bayisaaya baali basirusiru. N'olwekyo mwe Bayibuli mukkirize Bayibuli evuma Katonda. Bino by'engero muveeko. Bayibuli bw'egamba nti Yesu mwana wa Katonda. Lwaki tebakigamba nti y'engero? Lwaki obwongo bwabaga nti Katonda yazaala? Manyi bano fuba abaki. Babaga nti Yesu Katonda. Lubeera lugero. Kikakasibwa nti Katonda. Obwo obwongo tebubeeramu ntungero. Fwe byaffe tusoma by'engero. Go back at class.